Omulungi alaba Kampala Media TV nkulamusaako yonna gy'osinzidde okulabikanga ate olaba weewaawo ng'owuliriza weebale nnyo weebalire ddala emirimu gy'otuusaako engalo mugwanda wange naawe munywanyi wange. Kakati nno olunaku olwaleero akaseera kano ekyongedde okulabikanga kikwata wansi ne waggulu tukuleetedde emboozi ya mwana muwala eyali housemaid oba eyali house girl wa Peter Ssematimba. Emboozi eno etandika bw'eti. Jjukira omukulu Peter Ssematimba okutegeezaako ono omusajja wa kitiibwa nnyo mu ggwanga wano era nga abantu bangi bavaayo ne bawuliriza ebigambo bye olw'engeri gy'abisengejjamu oba oliawo. Ono kinajjukirwa y'abadde MP wa Busiro South oba Busiro ey'omu Maserengeta era ng'ekisanja kino ekyakaggwa ate emmeeza zeevuunise Peter Ssematimba n'atasobola kukomawo ku bubaka okubeera omubaka akiikirira Parliament mu kisanja kino kye tulimu. Emboozi ya mwana muwala gy'alojja etandika bw'eti. Mwana muwala gwe tukuleetedde olwaleero amannya ge mu bujjuvu ye Joan Namatovu era ng'akyali mwana muwala atunuulikako ng'atemeza mu gy'obukulu 32 gyokka gyokka. Joan Namatovu wakati mu kuwaayamu naye agezaako okulombojja emboozi eno nga n'amaziga bwe gamuyitamu. Joan agamba nti wakati mu bbula ery'okunoonya emirimu bwe gutyo gwali mwaka eyo ogwa 2005 ng'anoonya ki ky'ayinza okukola ate Katonda n'amugonnomolako omukisa bw'atyo n'afuna omulimu mu maka g'omwami ono Peter Ssematimba. Agamba nti omulimu gwali mulungi era okusooka yagukola mu ngeri y'obuvunaanyizibwa eri esaanidde nga tewali kikozesebwa kye yali yeetaaga okukola emirimu gy'obulungi ky'ataafuna. Joan agamba nti mu kaseera kano abeera mu kitundu ekyerungujja asobeddwa obulamu ewaka ne mu kibira olw'embeera gy'alimu ey'okutya wakati ng'ono omukulu omwami Peter Ssematimba ate yamutwala mu kkooti. Naye nga tannamutwala mu kkooti twagala tukubuulira ensonga nga gye zaafa. Joan agamba wakati ng'akola omulimu gwe ogw'aba house girl mu mwaka ogwa 2005 yali wakati ng'aweereza mwami Ssematimba ono mu maka ge g'abeeramu. Wakati nga aweereza mwami Ssematimba agamba nti omukulu ono mu maka ge ayina engeri gy'akolamu emirimu gye oba oliawo nga kiviiriddeko ba housemaid bangi okuvaawo nga we bagenda oba sinakindi abamu okulabika nga abafuula bakyala be. Mu mboozi ya Joan agamba nti weweetegereza amaka ga mwami Ssematimba temuliimu mukyala ate nga musajja ayagala nnyo ebintu ebiyonjo ate oba oliawo nga tasobola kuba na budde busobola kwekolera mu mirimu gye gino gy'aba yeetaaga okwetuusaako. N'olwekyo ekyokkola kibeera kimu kyokka kulabika nga afunayokko abakozi oba omukozi asobola okumuyambako ku mirimu gye emingi gy'abeera nagyo mu maka. Joan agamba nti wakati ng'akola emirimu egyamuweebwa era we yali ng'ali mu mirimu gye olunaku lumu mwami Ssematimba yamuyita mukama we naye mu kumuyita yamukoowoola ali wakati mu kinaabiro nga yeeyambudde anaaba n'amuyita nti Joan. N'amuyita ogwokubiri nti Joan. Okutuuka Joan we yagamba wangi ssebo mukama wange. N'amugamba nti jangu obeeko ky'onnyambako wano kitono. Nga wakati nga Joan ayungula amaziga ng'abadde atunyumiza emboozi eno agamba yagenda alabe ate guki ogubadde ku mukama we okumuyita mu ngeri eyalitiriti. Bw'atyo Joan agamba nti we yatuuka mu kinaabiro yagenda okukuba ku mwami Ssematimba amaaso
nga yeeyambudde ali bwereere era ali mu kwekuuta. Bw'atyo kyava amugamba nti Joan nyambaako onkuuteko mu mugongo gwange kubanga sisobola kwetuukayo. Joan agamba nti yasanga akaseera akazibu okuddira omugongo gwa mukama we ate atandika okugukuuta kubanga mu mirimu gy'ali asuubirwa okukola bassebo ne bannyabo ogw'okukuuta omugongo tegwalimu. Naye olw'okubanga Joan yali ayagala omulimu gwe bambi yasalawo mu bulumi obw'ekitalo awe mukama we ekitiibwa, bw'atyo n'abeera ng'amukuuta omugongo. Joan agamba nti okuva olwo ebintu byayongera okukyuka nga mukama we amuyita obutatadde okumunaazaako, okumusiiga ekizigo kubanga tumumanyi musajja wa kizigo, okumusiigako ekizigo mu mugongo oba oli awo ne mu bitundu byagamba nti teyeetuuka. Awo omukulu Peter Ssematimba we yava n'asikiriza mwana muwala ne bagenda mu nkola ey'abakulu ne balamusa ku mujaguzo oba oli awo ne babuuka eggologootiro. Joan agamba nti wakati nga bamaze okulamusa ku mujaguzo, nga bamaze okubuuka eggologootiro, yafuna olubuto n'azaala omwana w'obuwala, era awo mu mbeera efaananako bw'etyo yali alina okufuuka omu ku bakyala b'omukulu ono Peter Ssematimba. Joan agamba nti Peter Ssematimba yakkiriza obuvunaanyizibwa era ebintu abadde afaayo nnyo okulabika nga abitwala mu maaso. Naye wakati mu lugendo nga batambudde emyaka egiwerera ddala kyenkana 10, mwami Ssematimba yavaayo n'abeera ate nga takyabalabirira nga bwe yali abalabirira. Bw'atyo Joan yali asula mu nju ey'ebbeeyi eyali epangisibwa mu bitundu eby'Ennamasuba, bagiyita apartment, ng'era omwana oba muwala waabwe baamuteeka mu masomero ag'ebbeeyi gye yali asomeramu. Joan agamba nti olw'okubanga obuyambi bwali bukendedde n'obusobozi bwali bukendedde, yasalawo addire mwana muwala amuggye mu masomero ag'ebbeeyi amutwale mu masomero aga wansiko oba oli awo g'alina obusobozi okulabika ng'aweerera muwala we, era n'asalawo n'ava ne mu apartment ey'ebbeeyi agende mu maka amatonotono g'asobola okulabika nga yeesasulira. Joan agenze mu maaso n'agamba nti omukulu Peter Ssematimba we yategeera ku nsonga eno yamunyiiza nnyo, era neebatabulira ddala neebaviirako mukulu Ssematimba ng'akozesa bannamateeka bwe abamanyiddwa nga MS Mudaawa and Kyogula Advocates n'amutwala mu kkooti ng'amulanga eky'okubeera nga ayisa omwana we mu mbeera etali nnungi. Joan agamba nti mu kaseera kano Peter Ssematimba yamukwata n'amuggyako muwala we n'amutwala n'asalawo agenda alabike nga abeera mu maka ge. Ye Joan kyagamba nti tasobolera ddala kukkiriziganya nakyo kubanga amanyidde ddala bulungi nnyo empisa za mwami Ssematimba era nga tasobola kumuganya kumukkiriza ate kulabika nga atwala muwala we akoppe empisa za kitaawe ebibeerayo. Joan ayongedde mu maaso n'alambulula nti amaka g'omwami Ssematimba kwegamba eringa wooteeri, aleeta abakazi n'akyusa ono, n'aleeta mutuntu, n'aleeta akawungeezi, kati n'olwekyo nga ba housemaid be baafuna bafuuka bakyala be, n'olwekyo nga olw'empisa za kitaawe wa muwala we tasobola kukkiriza muwala we ate kulabika nga agenda mu maka ga mwami Peter Ssematimba okubeera naye kubanga ajja kukoppa empisa embi zaanaakoppa ku kitaawe. Joan agamba nti ye mumalirivu okulabika nga akwata akatono k'alina akagabane ne muwala we amusomeseze w'asobola naye ng'amukulizza mu mpisa ez'ekyokulabirako. Mu kaseera kano Joan agamba tamanyi kikiddako kubanga omusango gugenda kuddamu kuwulibwa ku nkomerero y'omwezi guno ogw'omukaaga gwe tulimu, naye tamanyi oba anaasobola okubeera nga awangula wakati mu kutiisibwatiisibwa ne mu ngeri gy'alimu mu kaseera kano nga ddala mwami Ssematimba ate ye amusinza oba oli awo embeera ennungi. Bassebo ne bannyabo,
nga tumaliriza emboozi yaffe eno eyajja wano beera ng'ofunamu ekyokuyiga nti ne wookola ebibi oba ne wookola ebikolobero ebyenkana bitya tebisobola kweziika wabula olunaku lumu Katonda lwalijjawo akatadooba oba Katonda lwalijjawo ekibadde kibisse enzikiza n'ebeerawo ate oba oli awo ekitangaala kirimala ne kivaayo ebibadde byekwese mu nzikiza byonna ne tubiraba. Weebale kugoberera Kampala Media TV enteekateeka tukyaze kutuusaako.